Mukama waffe yeebazibwe, nkwaniriza nnyo. Nkulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, era ndowooza nti wiiki eno ekutandikidde bulungi. Olwaleero lunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa 7. Nze Miriam Jumba, bw'oba nga gwe mulundi gwo okundaba oba okumpulira, nkwebaza nnyo olw'okutwala obudde. Nammwe ababadde bangoberera ebbanga lino lyonna, mbeebaza nnyo. Olwaleero ngenda kwogera ku ensonga eno Mukama ayogeddeko nange olunaku lwaleero. Era leero mbadde sipulaaninze kujja kulikodinga vidiyo eno, naye nkiwulidde ku mutima gwange nga kinneetaagisa okukifulumya abakitegedde, abanaakitwala basobole okukyekuuma. Amiina. Tuli mu sizoni, bw'oba obadde ogoberera vidiyo zange ze mbadde mpositinga omwaka oguwedde, waliwo vidiyo gye napositinga. Vidiyo eyo yali eyogera ku bintu ebigenda okubeerawo mu nsi. Yali eyogera ku gavumenti ey'ensi yonna egenda okubaawo. Ebintu ebyo Mukama yayogera nange, okwolesebwa okwo Mukama yakumpa mu mwaka gwa 2019 naye nga nakisharinga 2020. Bw'oba osobola funayo obudde orivisinga message eyo. Nange kennyini ntera obbagamba nti message zange nze nsinga oziraba lwa nsonga. Nze bw'oba olina okyekuuma emirundi 10, nze ate nina okukyekuuma emirundi 2 lwa nsonga. Nze ndi mubaka, naye ate Sitaani annwanyisa nnyo okusobola okulaba nga ebintu Katonda by'ansobozesezza okutegeera n'okumanya sibituukiriza oba sibyekuuma oba tukitegeera. Kyangu nnyo okugamba omuntu nti tobba, naye ggwe n'olemererwa ate n'obba. Kakati ebigambo bino nze bwe mba mbisabiramu emirundi 2, era mba nsaba ekisa kya mirundi 2 lwa nsonga. Nze nina okubyekuuma ennyo. Ebintu ebimu ebisinga bye njogera wano, oluusi mba nkusunuddeko busunizi ku ebyo ebitono bye mba ntegedde oba bye mba mmanyi. Kaakati kitegeeza nti oba ndowooza kitegeerekese. Kakati ensonga lwaki ndeese message eyo, nkujjukiza message eyo. Ekkanisa waliwo bakiyita batya dispensation, waliwo phase ekkanisa weeyingira. Bwe njogera ekkanisa soogera kkanisa ya mu Uganda yokka, njogera omubiri gwa Kristo mu nsi yonna. Waliwo season ekkanisa omubiri gwa Kristo all over the world gye tuyingiramu, ogenda kiraba. Amiina. Naye ebigambo bino biri mu byawandiikibwa. Ebintu bino Katonda tebimukwata by surprise nti Mukama atuuka ne yeekanga n'agamba bannange kino kibaddewo. Ebintu bino byonna Katonda aba yabimanya dda, era nga yasindika ababaka ab'enjawulo okubyogerako. Lwakuba either ababaka tebabituusa, oba we babituusa ababiwulidde tebabitwala, oba abamu we babiraba banyooma omubaka gwe Mukama gw'aba akozesezza okuleeta ebigambo. So there are many reasons, naye ng'ekisinga obukulu Sitaani alwanyisa message ezo nnyo lwa nsonga tayagala bantu kumanya mazima, ayagala abantu balowooze mbu ensi y'omwoyo teriiyo, nti ensi y'omwoyo eri powerless, nti ensi y'omwoyo, nti Katonda talina interest mu bintu bigenda mu maaso mu nsi ya mubiri. Amiina. Kyokka ekyewuunyisa Sitaani yennyini abikola, ye mwoyo mugezi nnyo. Kakati njagala kubuulira, Sitaani alina ebyokulwanyisa bingi. Sitaani alina ebyokulwanyisa bingi. Era nze neewuunya n'essaawa zino neewuunya omuntu yenna n'owaaba simukkiriza alowooza nti Sitaani taliiyo, oba alowooza nti Sitaani talina maanyi. Bannaaye Sitaani simuwaana, Sitaani alina amaanyi. Singa yali talina maanyi, famire yo singa teringa bweri, eggwanga lyo singa teriringa bwe riri, ebintu byonna ebigenda mu maaso ku nsi tebyalibadde bwe bityo. Kino kye tulwana nakyo Bwakabaka bulamba. Bwakabaka bulamba, ono mulangira, Yesu amuyita mulangira w'ensi. Obwakabaka bwa Sitaani bwasimba amakanda we tuli. In fact nze nsuubira okusinziira ku kye nnaakategeera nti Sitaani ye yatusookawo wano ku nsi. Nze kye ndowooza ng'omuntu.
Kati ffe twagenda okujja, gwe wagenda okuzaalibwa okujja ku nsi wamusangawo, obwakabaka buli wabusangawo. Kati gozzenga omubaka w'obwakabaka obulala ayagala okulya oba okufuga mu nsi eno erabibwako, oba tukitegeera. In fact Sitaani akimanyi bulungi nnyo nti ensi baagimuwa. Yagamba bw'ati Yesu mu Bayibuli, bw'ojja kusoma Bayibuli egamba ojja kunoonya passage eyogera ku Yesu Sitaani we yakwata Yesu ng'amututte okukemebwa, Yesu we yali amaliriza okusiba ennakwana n'ebiraana. Bayibuli egamba nti Sitaani yamutwala ku lusozi n'amulaga obwakabaka bw'ensi n'amasavu n'ebintu ebirala byonna, n'amugamba nti bino byampeebwa nze, mbirinako obuyinza byange. Kolamu nja bikuwa, kola ekintu kimu kyokka ggwe vunna mu nsi nze ngenda kubikuwa. Kitegeeza ki? Nti Sitaani akimanyi nti ebintu by'oku nsi abirinako obufuzi. Lwaki abirinako obufuzi? Katonda si waaki bwe yakidizayininga. Omuntu bwe yayonoona, kuba Katonda yawa omuntu dominion, yamuwa okufuga ebintu eby'oku nsi. Amiina. Naye kasita omuntu yayonoona, yakwata ekyobusika bwe, yakwata omugabo gwe n'agukyusa, n'akwata obufuzi n'abuwa Sitaani, ye omuntu n'afuuka ng'ali powerless. Kyekyaleeta Yesu ku nsi. Yoba olaba Yesu okukomyawo okukwata ebisumuluzo by'okufa n'amagombe okubeera nabyo nga yabirina, nga yalina obuyinza ku bintu ebyo ebibiri byali biremye omuntu. Yesu yalina okujja n'ayambala omubiri, n'ayita mu bulamu naffe bwe tuyitamu n'abuwangula, n'alyoka afuna omugabo, n'akwata obuyinza n'abuggyayo ew'omulabe. Naye kiri eri oyo obuyinza obwo okubukozesa, kiri eri oyo asazeewo n'akkiriza nti obuyinza abulina, naye tomwalaga butwala totuulaawo n'oseeyeeya Sitaani ng'akulesse. Bw'oba olina ekintu ky'ayagala okujja ku mulabe we, olina kirwanirira bulwanyirizi. Naye Mukama waffe yatuwa obuyinza n'amaanyi. Ti newankubadde omulabe waffe alina amaanyi, bwe tubeera nga tuli mu Mukama waffe nga tumwekutteko, nga tuyimiridde mu kukkiriza n'obuyinza bwe yatuwa, tusobola okuwangula. Amiina. Abantu abamu beebuuza, naye Sitaani oyo gwe mulwanyisa ataggwaawo, atafa wa kiki? Sitaani mwoyo. Omwoyo tegufa, omubiri gwe gufa, omwoyo tegufa. Ne bw'ogukwata n'ogwokya n'ogumenyaamenya n'okola byonna by'okola oba omuwikeninga buwikeninzi osobola okuyisaawo ekikyo. Amiina. Naye Sitaani akyali ku nsi okutuusa olunaku lwe lulituuka, ekiseera bwe kirituuka Mukama w'alisalawo bamusuule mu nnyanja eyaka n'omuliro. Amiina. Kakati ekimu ku by'okulwanyisa nkugambye nti ekkanisa eyingira mu ffeeza endala. Amiina. Jjukira tuli mu nnaku za luvannyuma. Saagala wabeerewo omuntu yenna akulimba. In fact, amawulire tegakulimba, ebintu by'ensi tebikulimba, amasavu g'ensi tegakulimba, bannaayo obudde bwonna ssaawa yonna. Kale Mukama waffe ne w'anaaba tannayimirira mu bbanga kutunona, gw'osobola okufa n'ogenda. Bangi batusoose bawagenze, ffenna lwe lugendo. Amiina. Kati ssaawa yonna ova mu mubiri gwo, ssaawa yonna ova mu mubiri gwo. Ate Katonda tagenda kusooka kukwebuuzaako. Obudde Mukama bwe yakuwa singa buggwako, on the dot bagenda kunona bakutwale, and you won't have control over it. Amiina. So ngezaako okukulabula, okukujjukiza ojjukire ebintu eby'omuwendo, otandike okwawula eby'omuwendo mu bitali bya muwendo nnyo ne mu bitagasa. Waliwo ebintu bingi bye tukola nga tebigasa naye nga bitumalira obudde. Saagala bintu bino kukulimbalimba. Jjukira nti olunaku lumu ogenda kuyimirira mu maaso ga Mukama ow'embalirira y'obulamu bwo. Amiina. Kakati mu buufu bwe bumu, olunaku lwa leero mbadde nina emirimu gye nkola, Omwoyo Omutukuvu n'atandika okwogera nange. Aŋŋambye bw'ati nti omubiri gwa Kristo, ekkanisa, waliwo akasaale Sitaani k'aweerezza eri ekkanisa. Waliwo akasaale Sitaani k'aweerezza eri ekkanisa. Kasaale ki? Kasaale ka nsonyi. Shame. Ekintu kino bwe nkyogera oyinza okulowooza ng'ekitono, oyinza okukitwala ng'ekitali shame. Bwe njogera ku shame njogera ku nsonyi
ezikwambala. Kino kyenjogera si nsonyi za bulijjo nti omuntu yakusanze oli bwereere oba yakusanze olina ekikolwa ky'okola ekiswaza, ekyo kirala. Ngamba ensonyi ze bakwambaza olw'ekibi ky'okoze nga si muntu yakikoze eki yakulabye naye nga mulabe sitaani yennyini. Kankubulire, sitaani bw'akwata ebirowoozo byo n'abiwamba, jjukira buli w'olaga odduka n'ebirowoozo byo oba okitegeera. Tosobola agamba nti kanneekweke mu buliri bwange oba ŋŋende mu kisenge, kubanga buli w'ogenda n'omutwe gwe ogenda n'endowooza yo, oba tukitegeera. Sitaani kasita awamba endowooza yo n'akuwamba n'akukuba akasaale k'ensonyi mu birowoozo byo, ensonyi zikwambala, enkomerero odduka n'ova mu kubeerawo kwa Mukama. Kati ke kasaale mulabe waffe kaleese, ke kasaale kaleese. Mu buli sizoni sitaani alina akasaale kaleeta. Naye jjukira, enkomerero sitaani gy'atwagaliza kutubba, kututta na kutuzikiriza. Amiina. Sitaani kankiddemu aleese ekyokulwanyisa kye bayita ensonyi. Ekintu kino si kipya, tugenda kiraba mu byawandiikibwa. Ovanga ku nsonyi sitegeeza oba okitegeera kye ntegeeza. Ensonyi ezikwambala n'oba nga tokyasobola na kusaba, tokyasobola na kuwuliriza ddoboozi lya Mukama, n'odduka ne weekweka. Tugenda kiraba, tusome ekitabo ky'Olubereberye, Genesis. Tusome ekitabo ky'Olubereberye essula ya 3. Genesis essula ya 3 olunyiriri lwa 8. Tulabe Adamu ne Eva mu ntandikwa baabakola batya. Olubereberye Genesis essula ya 3 olunyiriri lwa 8 lugamba bwe luti. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti gy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti, oli luuyi wa? N'ayogera nti, mpulidde eddoboozi lyo mu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. Nze ŋŋenda kikomya awo. Mukama ajja anoonya Adamu ayagala ku fellowshippinga naye. Adamu yeekwese. Lwaki yeekwese? Kubanga alina ensonyi. Lwaki alina ensonyi? Kubanga yayonoonye. Amiina. Olaba ensonyi kye zikola? Zikukwata. Ensonyi zikukwata ne zikugoba mu kubeerawo kwa Mukama n'oba nga tokyayala. Oba tukitegeera? Ekintu kino okugambye kyakulwanyisa, it is a weapon. Kitegeeza ki? It comes to destroy you. Amiina. Simanyi nsonyi ki sitaani z'agenda kukozesa, simanyi situation gy'agenda kukozesa, but surely bw'aba tannakikukola agenda kireeta kubanga Katonda talimba. Amiina. So obubaka bwe ndeese olwaleero bwe buno nti weekuume ekigambo ky'ensonyi. Weekuume ensonyi kubanga kasaale k'amaanyi. Amiina. Bannaaye tewali nsonga lwaki omulokole omukkiriza obeera n'ensonyi. Kituufu bw'oyonoona olina okuwulira obulumi munda mu ggwe, kye kikuyambako, kye kikutaasa n'odduka eri Katonda towards, n'odduka ng'ova gy'oli n'ogenda eri Katonda osaba okusonyiyibwa. Amiina. Naye ensonyi z'obubi oba akasaale k'ensonyi kye kakukola bwe kakukubwa mu kifo ky'okudduka ng'odda eri Katonda, odduka weekweka Katonda. Amiina. Mu kifo ky'okudda eri anaakusonyiwa anaakulongoosa, odduka omudduka n'ogenda eri obulamu obw'okufa. Oba tukitegeera? Kankyogere bwe nti ensonyi ultimately zikuteeka ku collision course ya Geyeena. Amiina. N'oba nga otuuka ekiseera nga ne by'olina okukola Katonda be yawandiika mu kitabo kyo kiriko erinnya lyo nti ku lunaku bwe lutyo olina kukola kino n'otabituukiriza, ultimately n'ofiirwa obulamu bwo. Lwaki? Lwakuba olina ensonyi.
nkugambye ekintu kino si kya mubiri era abantu batono nnyo abajja okyogerako lwa nsonga it is very private. Nkugambye ensonyi we zikukuba birowoozo kati jjukira ebirowoozo byo tewali asobola kubimanya okuggyako ggwe ate jjukira olw'okuba olina ensonyi olina kwekweka tolina gw'ogenda kigamba. Amiina. Sitaani asigala akukuba akola ki? Ayongera omunnyo mu kiwundu buli kaseera ng'akukuba obusaala obwo obw'ensonyi. Simanyi oba sitaani yali akulumbyeko mu birowoozo. Ekintu ekyo it is one of the worst situations waakiri olwala omubiri naye n'otalwala birowoozo kubanga omubiri osobola okugenda n'ogamba omuntu nti wano wannuma ng'alabawo naye ebirowoozo we bikubwa endowooza yo bw'erwala tolina nagw'oyinza kigamba ate emirimu ekisinga tasobola nakitegeera kubanga tosobola nnyo kwawula muntu na mmeeme ye oba tukitegeera tosobola kwawula muntu na ndowooza ye. Osobola okwawula nze n'omubiri naye tosobola kwawula nze n'emmeeme yange oba n'endowooza zange omwoyo gwange n'emmeeme yange bitambulira wamu kati bwe buzibu nti sitaani bw'aba akuba takuba mubiri guno omubiri bayibuli wayo weegamba Yesu yennyini yayogera n'agamba nti temutya oyatta omubiri naye mutya oyo alina obuyinza obutta omubiri n'omwoyo. Kitegeeza nti singa kakutanda sitaani n'akuba ebirowoozo byo n'akuba omwoyo gwa kasaale waakiri ofa mu mubiri naye n'otafa mu mwoyo kubanga bw'ofa mu mwoyo enkomerero geyeena sitaani ky'ayagala. Tugenda kuyimirira mu buyinza Mukama waffe bwe yatuwa. Amiina. Tusindiikirize omwoyo guno tuzikize akasaale kano ak'ensonyi kubanga bwe kaba tekannakutuukako nkukakasa kajja. Katonda talimba. Era Mukama waffe nze kyensinga okumwagalako nti alina omuntu gw'aweereza n'agamba ekkanisa yange egenda kubeera bwe bati kino sitaani kino kya pulaaninga kantume omubaka abalabule beekuume beerinde. Pawulo bw'aba ayogera ku byokulwanyisa eby'omwoyo lwaki oza twambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo tobyambala ng'olutalo lutuuse obyambala buli kaseera such that singa omulaba ajja ebyokulwanyisa ebyo eby'omwoyo bikushieldinga bikuprotectinga okitegeera. Kati singa osangibwa nga toyambadde seppeewo toyambadde kya mu kifuba toyambadde mazima nga tomanyi n'amazima ga Katonda amazima ekigambo kya Katonda amazima Katonda ayogera ki ku bulamu what does he say about that shame nga tolina kigambo ekitala eky'omwoyo. Amiina. Nga tolina ngabo yakukkiriza bajja kukuba akasaale kajja kuyingira paka ku mutima enkomerero kuzikirira. Amiina. Nkugambye ekkanisa erina dispensation erina feezi gy'eyingiramu ogenda giraba n'amaaso go. Amiina. Naye sitaani naye akimanyi kubanga mwoyo asoma ebintu ebigenda mu maaso si mujega. Amiina. Kati agezaako okukwata as many Christians as possible agezaako okukwata bantu abakkiriza abawera abasindikemu omwoyo guno abasindikemu akasaale kano ak'ensonyi badduke mu maaso ga Mukama. Ultimately feezi eno gye tuyingiramu ng'ekkanisa Mukama gy'aleese egenda kutu asharinga mu kudda kwa Mukama waffe okwokubiri. Mukama saawa zino Mukama atandise okwambaza ekkanisa amaanyi ag'enjawulo ekisa ensi kyetalabangako ba Pawulo tebaakiraba bw'oba obadde olowooza balina ekisa ekigenda okuyiika ku kkanisa ebbanga lino sizoni eno ensi tekirabangako. Nkugambye ogenda kukirabako n'amaaso go. Ogenda kutandika okulaba abantu bubadde tosuubira nga bakola ebintu by'otasuubira eby'omwoyo nga batambulira mu bulamu bw'obadde tosuubira sitegeeza bulamu bwa mubiri ntegeeza obulamu obw'omwoyo nga bayingira ensi y'omwoyo nga wali obaddekaawo otuuka ekiseera nga tokyasobola kwawula oba ndi mu nsi ya mwoyo oba ndi mu mubiri ng'olunaku lusobola okkeera ku makya ng'oli mu nsi ya mwoyo nga tokyamanyi nga tokyayawula kisoboka. Pawulo akyogera wayo wagamba nti simanyi oba nali mu mwoyo oba nali mu mubiri naye nze nkimanyi kino kye nalaba nga takyakakasa kyenjogerako ekyo kyenjogeddeko ekya Pawulo nze ng'omuntu kyakambeerako emirundi egiwera si kyasobola oluusi
tuka ekiseera ne ntuuka nga sikyayawula. Amiina. Ekyo sikyenyumirizamu bwenyumiza nkikugamba okitegeera that is possible. Ate si nze nzekka agenda okiyingiramu. Katonda agenda kukola ebintu bye tutasuubira naye ng'abikola lwaki? Sizoni gye tuyingiramu, level gye tuyingiramu ya waggulu. Bajjajjaffe tebaagiraba. Ensi tegirabangako. Naye ya muntu oyo eyeewaddeyo, eyegguddewo okugoberera Mukama, okuwulira eddoboozi lye, okumugondera. Kati sitaani bw'akukuba akasaale k'ensonyi, ky'osooka okukola kwekweka. Bw'omala okwekweka obeera mu bitosi, amatu go ne gaggala eri eddoboozi lya Katonda. Kubamu akafaananyi ng'oli ndiga. Omusumba wo Mukama waffe Yesu akuyita naye nga weekwese lwaki? Kubanga oli muki? Oli weekwese lwa nsonga nti oli musheemu, oli mu nsonyi. Sitaani bw'akusuula mu kinnya ky'ensonyi, ebitosi bikukwata n'amatu n'oba nga tokyawulira, ng'omutima gwo gweggala eri okuwulira Katonda, omutima gwo gwennyika. Oba tukitegeera? Kino ekyokulwanyisa si kitono. It is a silent weapon. Naye kyamaanyi. Nkukoowoola mukwano gwange, weekuume. Weekuume akasaale kano kubanga kajja. Amiina. Ngenda kumaliriza bwe nti tusome mu kitabo ky'Abakolinso essuula ey'okubiri. Pawulo ayogera bw'ati, agamba nti okunakuwala okw'omwoyo okutuufu okw'obwakatonda kulina kukutwala eri kwenenya, si kukuddusa kukutwala eri kufa. Tukitegeera? Abakolinso essuula ey'okubiri Abakolinso ekyokubiri essuula ya 7 olunyiriri olw'e10, tutandikire ku lw'omwenda. Kaakano nsanyuse, sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa, naye kubanga mwana kuwala n'okwenenya ne mwenenya. Okiwulira? Bano we baana kuwala olw'ekibi kyabwe, baana kuwala ne bagenda eri okwenenya, kubanga mwana kuwala eri Katonda. Muleme okufiirwa mu kigambo kyonna ku waffe. Olw'e10, kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi, okutejjusibwa, naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta kufa. Okiraba? Sitaani bw'aba aleeta okunakuwala, takuleetera kunakuwala kwa kuwulira bubi mu mwoyo gwo. Mbw'ogende weenenya, aba ayagala odduka ove mu kubeerawo kwa Mukama. Mukama anaatukeesera ne bw'aba ayita, ne bw'owulira tokyasobola kuvaayo anti oyambadde ensonyi. Amiina. Kati obubaka buno kambukomye wano. Ekyokubiri kye mbadde njagala okwogerako kintu kyangu nnyo. Mu wiikisi nga 3 emabega, nze n'omu ku bantu bentera okukolagana nabo mu buweereza buno, Mukama yatuwa message n'atugamba nti tutandike ekyoto kya 24 hours. Kitegeeza every time at every moment wabeerewo omuntu asaba, naye ng'asabira ensonga ez'enjawulo ye z'agenda otubuulira. Naye ensonga zino nze nsuubira sofa zitambulira nnyo ku kkanisa. Bwe twogera ekkanisa tetwogera kkanisa mu Uganda yokka, twogera ku mubiri gwa Kristo all over the world. Meaning at some point tujja kutandika osabira amawanga ag'enjawulo. So twogera ku physical countries, obulamu obw'omubiri, governments n'ebintu ebirala, naye okusingira ddala ensonga zikwatagana ku kkanisa. Mbagambe tuyingira feezi endala ng'ekkanisa, ng'omubiri gwa Kristo. Amiina. Nze mu kutandika okukiraba nze, Mukama yandaganga ndi mu kurecruitinga bajaasi. Okurecruitinga ndowooza tukimanyi, okulonda abantu abanaalwana, okulonda abalwanyi. Amiina. Naye nalabanga nyimiridde, nalabanga ndi mu kifo kigazi, nga waliwo abantu ng'eddoboozi ngamba oyo mulondi, n'oyo. Okitegeera kye ntegeeza? Ekitegeeza ekintu kino kya lutalo kya kulwana. Twatandise ekyoto kyakamala ndowooza wiiki ng'emu. Amiina. Ekyoto kino nkwegayiridde bw'oba okiwulira mu mutima gwo nga waaliyagadde otwegattako. We need as many hands as we can. Kubanga buli ssaawa, every hour twagalako omuntu asaba. For now, tukitegeera ndowooza. So, twakirowoozezza nti tujja kikola mu payers, nti buli kaseera wabeerawo pay esaba. Tekitegeeza nti mulina kubeera mu kifo kye kimu. Omwayinza okubeera e Kenya, omulala ng'ali Zimbabwe.
oba ali mu US, as long as you are praying at that same moment and you are praying for the same thing. Tukitegeera ndowooza. If you are interested, mpeereza message ku WhatsApp number yange, nja ku communicate, I'll make sure nkuddira I respond. Enamba yange, namba ya Uganda. Tokubako, don't call. Nedda. Just send me a WhatsApp message. 0704 Lwenda, that's 900 Lwenda, then Lwenda 53. 0704 900 953. Namba era ngena giteeka wansi mu comment section. Kwegayiridde. Bw'oba okiwulira mutima gwo ng'obaali agadde okwegatta ku kyoto kino, tusaba, we give you a slot of 1 hour. So even if we have 3,000 people on this platform, the more people we can get to pray, the better. Kubanga abajasi bakolaganira wamu, abajasi tebakola in isolation. Tuli jeddamba, we have a lot of, banna ebintu ebyokusabira bingi. Sisobola na kubimalayo, tekitegeeza nti obadde tosaba. Nedda. Naffe privately tusaba zibindi videos. Naye kino ekintu kirabika Mukama waffe ayagala tufune essaala ey'awamu nga buli kaseera waliwo saddaaka eyambuka eyingira mu maaso ga Mukama nga twegayirira ku lw'ekkanisa, nga tulwana ku lw'ekkanisa, nga twenywereza Mukama waffe kubanga tuyingira mu season empya. Mukama agenda kuyimusa abantu obadde tosuubira. Agenda kukola ebintu. Nkugambye Mukama afuse ekisa ku kanisa ensi kyetalabangako. Nkwegayiridde bw'oba osobola twegatteko. Nze siri mu Uganda ssaawa zino, but I'm part of it. So twetaaga abantu from all over the world. Oba oli mu Canada, oba oli mu US, oba oli mu South America, oba oli mu Africa, any country, oba oli mu Middle East, oba oli mu Asia, oba oli mu Europe, anywhere. Nkwegayiridde twegatteko, Mukama akuwa omukisa. Ekisembayo nga mmaliriza. Weekuume akasaale k'ensonyi kubanga kajja. Weenywereze, yambala ebyokulwanyisa eby'omwoyo, naye tegeera nti omulabe wo aweereza akasaale. Bw'otegeera nti omulabe agenda kukulumba, weenyweza, weeteekateeka. N'atakusanga, Yesu yennyini akyogera nti omuntu singa amanya obudde omubbi mwagenda okujjira, yeenyweza, n'atunula ekiro ekyo kyonna, essaawa eyo n'abeera ng'atuna. Naye bw'atamanya, bamuyingirira nga takoze eki, nga tamanyi. So kuno okulabula kuzze okukuyamba okweyongera okwenyweza mu Katonda. Saba Mukama akwambule ensonyi. Katonda waffe alina ekisa n'okusaasira. Emmesegi eyo teyandigireese nga terina gwegenda kuyamba. Kale nkwagaliza wiiki ennungi, nkwagaliza omwezi omulungi. Mukama waffe akumpeera omukisa. Nze Miriam Jumba. Bye bye.